Kakati omuvubuka gw'olaba ono ye muvubuka eyalabikidde mu katambi nga bali mu kwepimpina n'omwana ow'obuwala nga bambadde yinifoomu. Kakati avuddeyo n'ayogera ku nsonga z'akatambi ako ke babaddemu n'omwana ow'obuwala nga beepimpina. N'agamba nti yakutte akatambi ako wabula teyategedde nti kagenda kubanyiiza mu abaakalabye, era n'abagamba mumusonyiwe, akatambi yakakutte naye yali tamanyi nti kagenda kubanyiiza. Wabula n'agamba nti okukwata akatambi nga beepimpina n'oyo omwana ow'obuwala teyamukaka. Omuwala gamba bakkaanya n'akkiriza bulungi nnyo okukola ebintu ebyo, teyamukaka era mwenna abanyiize mumusonyiwe. N'ayogera ku nsonga ya maama we ono gw'olaba wano wansi. Omuvubuka ono Abubaker agamba nti ono omukazi amwesibako, tamumanyi si maama we, ye maama we amumanyi. Mulowooza omwana teyeegaanye maama we? Omwana yeegaanye maama we. Jjukira omukyalo ono yavaayo n'agamba nti omwana ono mutabani we, era ng'omukyalo ono ali ku kyeyo nti ebintu by'ayitamu okusasula school fees w'omwana ono ayita mu bintu bingi era omwana ono akimanyi. Naye okumulaba ng'ate ali mu kwekwata butambi nga bali mu kwerigomba n'obwana bw'essomero kimuluma ng'omuzadde. Era bwe bakwata ekkubo ne basiba omwana ono Abubaker, maama we yagambye tagenda kumuggyayo. Kakati ate tubadde tuli awo, omwana n'ajja n'ayogera ku nsonga zino, wabula n'agamba nti omukyalo ono tamumanyi, amwesibako tamumanyi. Ye maama we amanyi bw'afaanana. Mu bantu abamuzaala ono omukyala taliimu, Kadaama. Jjukira omukyalo ono Kadaama. Kakati ensonga ziri awo. Abubaker agamba nti omuwala oli gwe yakwata naye akatambi teyamukaka, era girlfriend we teyamukaka. Bakkaanya bulungi nnyo ne bakola ebintu byabwe buli kimu, ne beekwata obuvidiyo n'alyoka abuteeka ku social media, teyamukaka. So bwekyanyiizizza mu musonyiwe, naye ono yeeyita maama we amugambye amwesonyiwe, omwana yeegaanye nnyina. Kankutuuseko Abubaker omwewulirireko vidiyo okusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu vidiyo yiiyo. Bannange batikitoka bannange, mbadde nsaba nakola ensobi nempositinga vidiyo nga nina omwana w'abandi, naye kyemanyi nti saakikola nga kusalawo kwange kuba naye nyini yali ayagala, era we nakwata vidiyo netupositinga yali ayagala. Saamukaka nze kyemmanyi, era bino tukuli kyenakola nga mukazi, buli kyetwakolanga fena twali twagala, era nekati budde buno mwagala anjagala era waali asobola okujja ne mu vidiyo nembeera naye netugikola fembi. Naye nze kyemmanyi okiba nga kyali kibi tutuufu bansonyiwe, naye nze saakola vidiyo nga ngikoledde baki boogezi, kuba kati ndabirewo omukazi eyavuddeyo, oyo omukazi gwe mulaba awo waggulu yavuddeyo n'agamba nti ye maama wange mumanyi. Omukazi si maama wange, tabangako maama wange, simumanyi. Mbasaba, simanyi mukazi, simumanyi. Batikitooko omukazi simumanyi, si maama wange mumanyi. Oyo omukazi simulaba, maama wange si Kadaama, tali bweru, maama wange ali mu Uganda. Simumanyi oyo omukazi, simumanyi. Era ndeke kubanze simulaba nga nako sinawe nali musanze ne mu byenkola byonna sirina na kyemumanyi ko sirina. Alaga erinnya Yesu ayinza obbaalira bakuba nakozesa bootraders ku akawunti yange ya TikTok, naye omukazi annemeddeko alaga ddala nti ndi mutabani we, simumanyi, simulaba nga nako, era taddamu nakumumanyira. Si maama wange mumanyi. Nyumba seerabidde bulonzibiriza bwe nti maama wange mulaba era mujjukira mumanyi, otanzaala kozi nga nzadde bukulu nga maama baawaanisiganya mu ddwaliro ne maama n'aleeta nze maama, naye nze maama ono yankuza kyemanyire maama wange. Oyo omukazi simumanyi, taddamu kubalimba, tanzaala. Osobola okuba nga ozaala omwana
n'akola ekyo n'omuwaayo bw'oba kumusiba bamusibe nga gwamuzaala. Lwaki abantu basiriwalira ku baana b'abandi? Lukazi gwe tonzaala, sikumanyi sikulabanga kati era seetaaga kukulaba kuba tolina kyogenda kungattako. Omukazi tanzaala simumanyi, nze maama wange mumanyi. Omukazi tanzaala oba kadaama abeere kadaama nesimulinaako buzibu, naye omukazi simumanyi, simulabanga nako, talina we yali asisinkanye wonna. Omukazi simumanyi, si maama wange andeke. Ali ku akaunti yange atambuza vidiyo oba kunsiba, waba kyayagala yandikomenti nze nagamba oba kusiba bakusibe mwana gwe biki, naye n'atanneesiba akonti anzaala kuba simumanyi, sinawe nali musanze. Tanzaala omukazi simumanyi bannange, ba TikTok ansaba munyambi. Omukazi simumanyi, omukazi tanzaala, omukazi si maama wange, maama wange mumanyi. Omukazi simulabanga nako, naye avuddeyo aze mugundire ampositinze mwabaana biki. Omukazi simumanyi, siraba lwaki annemerako alaganga wanzaala. Nze tanzaala simumanyi, maama wange mumanyi. Omukazi si yanzaala oyo munyambe. Kakati omwana yeeganye maama we, omwana yeeganye nnyina. Tetumanyi ku bonna ani mutuufu, oba maama mutuufu oba omwana ye mukyamu oba era omwana ye mutuufu. Naye ng'omukyalo ono yavaayo n'alambika bulungi nnyo ensonga zino, n'azirambika ono Kadaama. Ekituufu kiri nti Kadaama yalambika bulungi nnyo ensonga zino, n'agamba omwana ono okwekwata akatambi nga bali mu kwepimpina n'omwana munno w'essomero kiyinza okumuleetera obuzibu ng'omuvubuka. Mukimanyi nti mu nsonga zino ez'akatambi k'abaana b'essomero nti ziyinza okukosa omulenzi ne zitakosa muwala? Mukimanyi nti ensonga zino ez'akatambi zisobola okukosa omulenzi ne zitakosa muwala? Omulenzi sebo ne bakukota ne batandika okumalira obudde ng'oli mu kkomera, oba ne bakuggyamu ssente, bazadde bo ne babagyamu ssente empitirivu, okitegere, ate omwana ow'obuwala ye ne bamuleka bulesi n'agenda. Era bw'olaba bonna bukyali buvubuka buto, bonna bwana buto. Akalenzi kali myaka nga 17 n'akawala gy'emyaka gye gimu 17 awo 16. Naye omulenzi basobola okumukola ebintu bye batasobola kukola mwana wa buwala, okitegeera. So Abubeeka byonna ebintu by'okola, ekyobusiru kye wakoze kwe kukwata akatambi n'okateeka ku social media, ate n'ekirala akatambi ako kakyaliyo. Lwakuba nti katambudde dda buli wamu weekali, tokyalina ngeri gy'oyinza kakwekamu. Naye abaana ab'amasomero mulekerawo okukwata obutambi buno nga buli mu kweyigomba ne mubuteeka ku social media. Simanyi kye muba munoonya, likes wazifunye, akatambi kalabiddwa abantu miliyoni namba. Essaawa zinene operation omulenzi gy'aliko, omuwala ase baali tabirinamu. Kale abazadde b'omuwala bayinza omunenyaamu, naye ate munange omulenzi ate amaggwa agamufumita mayitirivu nnyo ku maggwa agafumita omwana ow'obuwala. Omuwala ye ali eri basoba nga bamunenyezaako biki mwaddemu okola wooloolo ne gugwa, naye ate munnange gw'omulenzi famire y'omwana ow'obuwala bayinza okukunoonya ne balyoka bakugalira ne balyoka babagyamu ssente ze mutamanyi na kumanya. Mukwata mutya akatambi kano nga muli mu yunifoomu ya ssomero? Essomero lyammwe lyo mulitaddewa? Mukimanyi nti essomero eryo lisobola okukugoba gw'omulenzi ate omuwala ne limuleka? Omuwala bayinza okumuwa ekibonerezo ekisaamusaamu, gwe ne bakuwa ekikakkali. Era lwakuba muwonye tuwummudde, muwonye abaana bawummudde. Kati singa akatambi kano wakafulumizza ng'obadde kandideeti, oli either oli mu senior 4 oba P7 oba senior 6 n'ota akatambi nga kano, okimanyi nti oba weesubizza ebibuuzo, kubanga essomero liba lisobola okukugoba, liba likugoba.
ate ng'essomero tetulinenya mu nsonga zino. Abaana bakoze ebintu byabwe ku lwabwe, lwadde ekyobusiru kye bakoze kwe kukolera ebintu bino mu yunifoomu y'essomero, naye nga bino ebintu babikoze ku lwabwe. So embeera y'obwetyo bweri, embeera bwetyo bweyimiridde. Omwana w'obulenzi avuddeyo n'atangaaza ku nsonga zino, n'azinyonyerako, bambi abeetondedde. Naye kabusiru yasooka, kabugezi ajja luvannyuma. Ekintu ekyo kikyamu. Likes zijja kubateeka ewakyamu. Kati wuuyo mpulira weeyita tikitooka, toli tikitooka ssebo. Mu batikitooko bannange toli tikitooka. Okitegeera, toli tikitooka. Oli awo tolina makulu, tuuza omutwe gwo wansi weebuulirire. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli, mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera beekumira ku mukutu, mwebale nnyo, mwebale ddala, mukola omulimu gw'amaanyi onyini ddala. Mbaagala nnyo mwena. Omukama Katonda abankuumire, abankolera obulungi obutagambika. Mubeere bulungi, mweraba.